Yes, Red Zone TV webale kubanga okyagigobera webale kubanga okyagiriko yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nyongera okubabuzaako nate omulundi ogwokubiri okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'otulabira wasiibye otya wasuze otya okusinzira ku budde n'ekifo w'oli w'olabira Red Zone TV ate n'obanga ofuna updates okuva mu ggwanga Uganda ng'oyitira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV mbakulisayo ku live yaffe ebadde ku sayidi eri eya Uganda 1 ate nga yonna tuyitayo ntubanga tukuweereza amawulire oba updates n'obanga ate tobaako ky'omissinga ku ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kakati gwatanaba kubanga subscribing anja kujjukiza kirire wansawo olabye ekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel yaffe eno kwata ku kade aka notification oberenga to missing nsonga yonna ate mu buli mu ngeri yemu nga bw'olaba video eno nga bw'olaba updates zino nga bw'owuliriza eddoboozi lino nja kusaba otuwe ekigalo ekyokulayikinga ate oberenga oyambako information okubeera ng'etambula oba olyawo ng'etuuka mu kifo wewandyagadde eberenga etuuka ate tuberenga tutambuza ensonga mu ggwanga lya Uganda wetwogerera olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri nnya omwezi ogwa January mwaka gwa 2024 twakagutambulako ennaku nnya zokka nga bwe nkugambye naye ebintu byatandise dda okubanga ebibuuzo bijja mu ggwanga Uganda 2024 anaggwako January owa 2024 anaggwako waliwo olukungaana luno nga baluyita Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth Parliament. Olukungaana luno lulimu ababaka abakubiriza ba parliament ne ba presiding officers okuva mu mawanga agali mu luse olumu ne Bungereza oba agafugibwako Bungereza oba mfuna bulungi nnyo kiri CSCOP Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth Parliament. Kati eggwanga lya Uganda lyeribadde likyaza oba lyakyazizza olukungaana luno mu kibuga Kampala mu bitundu by'emunyonyo era gye lutudde mwalaba ekipande ekyatimbibwa oba billboards ezaali zitimbiddwa mu makubo oba ku roundabouts ez'enjawulo mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala ekwali nga wokiraba ekifaananyi ekyo okwali speaker Anita Amongo Nalongo ne deputy we Thomas Tayebwa nga bagezaako okusiga ekifaananyi nti bano bakoze omulimu munene nnyo kulaba nti eggwanga Uganda alibeerako mu mbeera nga weriri nti era palamenti yaabwe ku mulundi guno ekoze bulungi nnyo. Kakati ekindeeseza updates zino abamu ku bakungu era njagala nkibuuze naawe osobola okukola ku analysis n'oba ng'otuyambako abamu ku bakungu bagaanye bugaanye kujja mu ggwanga Uganda batidde okujja mu ggwanga Uganda olw'embeera erimu oba nsonga ndala. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatambula naffe ate njagala mbe nga nkuwa updates zenzize okubanga nkugambye olwaleero olukungaana luno lwatandise dde era bali mu kubanga batuula bayita ba speakers 43 okubeera nga babeerawo mu lukungaana luno Conference of the Speakers and Presiding Officers of Commonwealth Parliament okubeera nga babeerawo mu ggwanga Uganda wali mu bitundu by'emunyonyo nga speaker Anita Amongo Nalongo ne deputy we Thomas Tayebwa nga bebakwasaganya ensonga eno. Kati njagala okutegeeza abasinga baganya okujja oba batidde okujja oba balemereddwa okujja. Oli ku Red Zone TV njagala tembere nga nkutambuza mpola mpola olukungaana luno abantu baganye buganye okujja. Kati wulira out of 43 speakers bebaali basuubira okubanga bajja only 33 bebasobodde okubanga babeerawo era baliwo wetwogerera bavudde mawanga gano wammanga ku lukalu lwa Africa mulimu eggwanga lye bayita Dominican Republic mulimu eggwanga lye bayita Botswana mulimu eggwanga lya Ghana Grenada Guyana India Kenya gano n'amawanga agasinga obungi tegali mu Africa enterezaamu awo bavudde mawanga ag'enjawulo agali mu luse olumu ne Bungereza kuliko amawanga nga the United Kingdom of Eswatini oba gye muyita Swaziland waliwo eggwanga lya Lesotho Malaysia Maldives kino nga kizinga Mauritius Mozambique Namibia Nigeria Pakistan Rwanda Singapore Samoa Sri Lanka eno Sri Lanka abasajja gye beeyiwa ku nguudo ne bayingira State House mulimanye eggwanga eryo Bungereza nalyo ye yalifuga nabo basindise eddala omuntu wano eggwanga lya Sri Lanka njabbawo eribikwatako lyali kulemberwa Gotabaya Rajapaksa bannansi gwe baagobaganya ne bayingira mu State House ne bawuga ne mu swimming pool ye
musobola okugenda ne mumuteega ne mugaa sebo mwakikola mutya naffe Uganda tubakopi kubanga nabo basindise dda speaker waabwe ne presiding officer. Kuliko eggwanga lya South Africa, kuliko eggwanga lya Tanzania, kuliko eggwanga lya Trinidad and Tobago, kuliko eggwanga lya Tonga, Uganda ne Zambia. Kakati agamu ku mawanga amalala baganya okujja, batidde okujja oba babadde bize. Naye ebisigadde nze naawe jjukira mabegako nakuwa eggulire ng'erimu ku makubo agabadde gazimbiddwa okulaba nga beetegekera abagenyi bano lyabomoka. Mujjukira ekituli we kyabomokera mu luguudo olugenda e Masaka mu bitundu by'e Busega. Ku lunaku lwe lumu enkuba ye yatonnya eyaleeta ekituli ekyo ne kireetawo jjaamu ku Masaka Road, era ku lunaku lwe lumu waliwo olutindo olwali luzimbibwa sayidi zeeye Gaba, olwali luzimbibwa sayidi zeeye Munyonyo, nalwo lwagwamu naye ng'ekyali kiruzimbizza kubeera nti balindirira obanga beetegekera abagenyi bano ba speakers ne ba presiding officers okuva mu mawanga ag'enjawulo. Olutuula luno lwa mulundi gwa 27 era nga lutudde mu kibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 4 we twogerera baatudde dda Sebo n'omukulu Museveni waali Nabbanja mulabyekaawo ebifaananyi eby'omusajja bireeta bijja kunkubya emiggo naye nga nze nkuwa mawulire yonna gy'oli obeere ng'obitegeera. Red Zone TV kw'oli bwe batonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate n'ekkade akaka notification obe nga tomissinga nsonga yonna. Muve mu nsonga ya bugingo abaana bali mu kuleeta zivaalo zikebera oba ddala bugingo essasi lyamukubye ne liyita mu mukono ne liyita mu nkwakwa ne ligenda ne liyuzaako omugongo katono nagwa wansi wa steering mwe. By the way njagala kwogerera firimu eno bwe munaba mumpadde omukisa ngenda kujja njogerere firimu eyo kubanga eyo firimu nsobola ojjogerera eyo njewulira nsobola ojjogerera naye ebyo tubiveeko. Ensonga esinga obukulu ze zino zituna okubanga tutambuza nga bw'olaba eggulire lino nja kusaba olaikinge tuwe ekigalo kubanga nga bwe nkugamba egyokoma okulaikinga information gyekoma okutambula n'omulala n'abanga ate afuna amawulire nga nayo bw'ogafunye. Red Zone TV kw'oli webale kubanga okyatambula naffe ate naba kubanga osubscribinga kikole kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eyo kwata ku kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna ate ojja kubeera wamu ojja kuba otambulira wamu naffe mu mbeera yonna gye tulowooza nti tukuweeramu updates obeere nga naawe oba oli awo omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kati mu ngeri y'emu nga mmaliriza okuba nga nkuwa updates zino njagala okkirize nkujjukize ku baganda baffe ba Haji Haruna. Ono nga musajja musomi wa dduwa nakugamba simusamize simukubi wansaasi wabula akuba kitabo kitukuvu ekyo ekya Kuruhani n'akowoola Allah n'abanga akwambulula ebyokoola n'abanga akusumulula emikisa n'abanga akuggyako ebizibu byonna ebyakuteekebwako obanga tonnazaalibwa obanga otegeera byonna ebizibu ssente zibuze obufumbo buganye ozaale abaana ekika kimu agaba oluzaalo byonna abikolako. Ate omusajja oyo gwe bayita Haji Haruna ate omusomi w'edduwa atali mukubi wansaasi wabula nga mukubi wa kitabo ekya Kuruhani ekitabo ekitukuvu n'abanga akowoola Allah n'abanga ate asobola okuba nga embeera agigondezaamu naawe obulamu ne butambula ng'obwabalala. Era kati oba oyagala omusisinkana kyangu nnyo ojja kgenda sayidi z'ebugerere ojja kuba omutuukako bulungi nnyo. Gwe kasita otuuka e Kayunga kuba ennamba y'essimu eri 0702 15223 0702 105 230 ojja kuba omutuuseeko. Webale kubanga okyatambulira ku Red Zone TV, webale kubanga otambudde naffe mu updates zonna. Njagala tuwuliriziganye oba tusisinkane oba twegweko mu updates eziddako. Kugambye omulaba mukkiriza gwe kasito ngamba yes nja kujja nkola analysis nja kujja mbeereko vijje. Njagala kwogerera firimu eyo omusajja baamukubye essasi owulira baakubye amasasi 13 mu mmotoka. Kati ye nago wansi wa steering naye munene jjukira nago wansi wa steering n'ajaayo essasi ne lijja ne limuyita wano ne limuyuzaako mu mugongo katono n'asooka akolanga ono sirembo n'avuga emmotoka abagobe ayagala abakube ebyuma baffe abatemu abo. Naye mu kuvuga emmotoka mwoyombo najja eddoboozi ne limugamba vuga ng'ogenda Mulago. N'avuga n'agenda e Mulago ne yeetwala n'atambula majestically paka mu ICU. Naye ICU okimanyi kye kitegeeza intensive care unit. Baba naye bino sejja bigendamu. Nja kwogerera firimu eyo munaba munzikiriza. Red Zone TV kw'oli webale kubanga okyatambula naffe tusisinkane ate mu updates eziddako.